Posi mu kaseera kano mu budakiika obutono ennyo tugenda kuba nga twejjukanya olyawo kyetumanyi nga ku ekyo kyetumanyi kyetugenda okuba nga twejjukanyako fadl au fadail siyam 6 ayami ba'da Ramadan au 6 ayami min shahri Shawwal. Tugenda kuba nga twejjukanya obulungi obuli mu kusiiba ennaku 6 oluvannyuma lwa Ramadan. Tukimanyi bulungi nti oluvannyuma mu Ramadan twakakasibwa ffenna nga tuzze tusomesebwa oba tujjukizibwa nti maniswama Ramadan nti oyo yenna asiiba omwezi gwa Ramadan imanan ng'akusiiba kkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban wamu ng'era n'empeeraye agisuubira kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuba nga yagimuwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ensobi ezo zonna ze yakola oba ze yakulembeza. Hadithi endala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti man swama Ramadan, oyo yenna asiiba omwezi gwa Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, oluvannyuma n'agoberezaako ennaku endala 6 omwezi gwa Shawwal, kaana kasiyaamu dahri, abanga asiibye omwaka mulamba. Okusiiba omwezi gwa Ramadan gwonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe guli nti omwezi mulamba ogw'ennaku 3 oba 29, katugambye nti singa oba ogusiibye kitegeeza nti osiibye ennaku 3. Bw'osiiba omwezi gwa Ramadan nga bwe twagusiibye nga tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akukkiriza, kitegeeza nti osiibye ennaku 3. Bw'oyongerezaako ennaku 6 n'obalibwa omuntu asiibye ennaku 6, era nga zeze ennaku 3 ezikolera ddala omwezi omulamba. Nga mu kubanga ayogedde bw'atyo bw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyalondobamu bantu oba kikula kyabwe oba myaka gyabwe oba bitiibwa byabwe, wabula kyalijja nno eri buli muntu yenna, muvubuka, mukadde, mwami, mukyala, buli muntu yenna nti man swama Ramadan, oyo yenna asiiba omwezi gwa Ramadan nga tayawudde ewaani mu baani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, oluvannyuma n'ayongerako ennaku 6, n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwal, kaana kasiyaamu dahri, abanga asiibye omwaka mulamba. Mu kigambo okuba nti obanga asiibye omwaka mulamba, bangi olwamaze okuba nga basiiba omwezi gwa Ramadan ne bakiggala mu kubanga bakiggadde nga byonna byakomye oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okusiiba omwezi gwa Ramadan. Naye ng'ate tekimala, olw'ensonga nti bakugambye nti gwe wenna asiibye nga tebaggyemu nti mwami oba mukyala, muvubuka oba mukadde, agambye nti wenna buli bw'osiiba omwezi gwa Ramadan n'oyongerezaako ennaku endala 6, obanga asiibye omwaka mulamba. Nekidda eri abantu baga nti nze sijja zisiiba kati nja zisiiba nga nkoze eki? Nja zisiiba nga nkuze, nja zisiiba nga mpezezza emyaka bwegiti. Kugamba nti ibaada yonna gikole mu kaseera kaayo ng'ekyaliwo. Bangi abajja okulowooza okukola ibaada oluvannyuma lw'okuba nga bawezezza emyaka gye basuubira, naye nga mu myaka gy'osuubira okuba ng'oweza bangi tebagituuseemu. Nga twasaddenga eggulo Idi ku Lwokutaano olwa wiiki eyagwa, twaziika omuwala ndowooza ali kigambibwa ali myaka 20.
naye nga bw'oba otunuulira abalina abiri tulowooza nti atujja gisiba nga tuwezezzaana, oli Allah n'amujjulirira mu myaka 2 ng'ate oba oli awo yali akyasubira obuwangaazi obunene. Omuwala oyo twamulaba mu bitimbagano, baamutimba nnyo nti baamusudde mu kinnya, baamusse ne bamusuula mu kinnya. Yamala mumukyale ennaku zaalinga 4, naye nga tebamanyi. Baba baziika omuntu ku Idi, bagamba waliwo omuntu ali mu mukyale ali bwati ne bwati. Okugenda okutuuka mu mukyale nga bwe baziika muganda wooli, baziika ssengaawe, naye ng'ate bwe baziika ssengaawo nno eyafa ennaku endala 3, naye ng'abantu bonna tebamanyi. Wamu n'abalala abakozeseddwa n'ebigezo ebitali bimu. So ne ku nsonga eyo, ensonga lwaki bagamba nti buli muntu yenna kola ibaada mu kaseera kaayo. Bangi twebala nti tuli bato, naye ng'eriyo Allah bajjuludde nga tubasinga obukulu. Allah bajjuludde nga twenkana nabo. Allah bajjuludde nga batusinga. Naye byonna situmanyi oba tujja kutuukayo. So kitwale nti wonna Allah wakuweeredde akakisa, weerekereze byonna by'osobola okuba nga weerekereza, okole ibaada eyo mu kaseera kaayo. Kyekyo omubaka era Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti man taraka shay'un lillah, singa weerekereza ojja kwesanga mu kaseera kano ebitugaana okusiiba bitono nnyo. Lw'ensonga banno bonna bakola ki? Banno bonna obadde owangaala nabo bali. Notamanya nti buli muntu yenna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusisinkana yekka. Tewaliwo muntu agenda musisinkana oba agenda kubuuzibwa ng'abuuzibwa ne munne, wabula ffenna nga bwe yaleeta ensonga eyo ng'egatta buli muntu yenna, kitegeeza nti ffenna buli omu akola ibaada yonna gy'akola nga agikolera mu budde bwayo. Bw'otunulira akaseera kano ke tulina aka Shawwal, 6 za kaseera kagere nnyo ddala, nti tulina ennaku ezitasukka 30, ng'olunaku olusooka lwennyini lwe tusaalayo lwetakkirizibwa kubanga tusiiba, yaba lwe lunaku olusooka olwa Shawwal. Then oluvannyuma enkeera nga 2 lwezinaku ezo tuba tubala nti olwo tutandise ennaku 29 eziba zisigaddeyo. Singa oba oli awo omwezi gwa nnaku 30, naye kisoboka bulungi n'okubanga teziweze 30. Nabwe kityo bwakyalina akakisa, faayo nnyo osiibe ennaku zino 6 mweno piriyodi esigaddeyo, oba ey'ennaku 22, 22 days ezisigaddeyo banga ozisiibiramu ennaku ezo 6. Kiri gy'oli ogamba nti ngenda kusiiba lumu buli wiiki, oba ngenda kusiiba ennaku 2 buli mu wiiki, naye ng'ensonga eriemu kubanga okugusa ennaku 6 eza Sittat oba eza Shawwal. Bamu tulowooza nti bagamba 6, ennaku 6, olumala okusiba ennaku 6 olugwayo kiba kiwedde. Si bwe guli, okyasobola okusiiba mu zino ennaku ezisigaddeyo, newankubadde tonnatandika, osobola okutandika olw'enkya olw'omukaaga n'osiiba okutuusiza ddala ku Lwokuna. Ng'era abaatandika ku Lwomukaaga baamazeeyo olunaku lwa jjo. Kati nange naawe abatannaba kubanga tutandike tubeere nga tuzisiiba, oleme kubanga ofuna empeera ez'ennaku 3 ate oba oli awo nga tezaaweze, naye mu kusiibako kuno Allah n'abanga akukkiriza
mu zino omukaaga n'oba ng'olaajaniramu, oboolyawo Allah nakkiriza na ziri ze wasiibye. Mu kyo kitukuuma mu mbeera nga twekuumidde mu ambuleera y'okuba nga tukyatya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu bangi oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okusiiba Ramadan we baatandikira okulya wamu n'okuba nga tebannaba era nga tebasuubira. Abavubuka bangi buli lw'omugamba nti owaayo wasiibye sittati nti nze nsiiba Ramadan naye sittati ezo sizisobola. Naye nga bw'otunuulira osiibye ennaku 30 ate zino 6 ne ziba nga zikulemenge era weerabira ddala nti oli munafu. Naye gy'okoma okuba nga weetwala nti oli munafu, era wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwalira mu mbeera eyo ey'obunafu obeerere ddala nga tosobola. Nabwe kityo weerekereze. Mu kwerekereza kwojja okuba nga weerekereza bwe atugambye nti man taraka shay'in, singa weerekereza yagamba kintu kyonna kyonna neweerekereza ennaku emmere y'ennaku 6 zino n'ogyerekereza nga mu byonna byonna ogyerekereza ku nsonga emu, kunoonya kusembera kumpi na wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kulongoosa ng'olongoosa wakati wo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga ffenna tuli beetaavu, naye nga mu bwetaavu bwo ojja kwesanga ng'ekikugaanya okuba nga obwetaavu bwo bukuwa kwesamba ibaada za wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Teri mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyataakoonako, buli kyonna kyonna ekyali ekirungi eri kumba ye yakikoonako, nga ye yazisiiba wamu n'aba nga atulaga obulungi bwazo, era n'atugamba nti singa omuntu yenna aba azisiibye aba ayongerezaako, aba asiibye n'asiiba Ramadani n'asiiba na zino sittati, aba mu abo abasiibye omwaka 8. Ebintu bino ebiseera ebisinga abantu bangi tugwa mu nsobi. Waliwo omuddu omwe akaseera keise yali mu Ramadani nga tasiiba, naye oba yatuuka kutobeggwa oba yatuuka bamaliriza n'agamba baliba waye tosiiba, nti ffe baatugamba nti omuntu bw'asiiba ennaku 6 oluvannyuma lwa Ramadani abanga asiibye omwaka mulamba, era ye Ramadani yenna n'amukola ki? N'amulya. Ffe tuleme kufaanaganako bantu abo. Ku mbeera tekituleetera obuzibu ebiseera ebisinga okutuuka obaolyawo leeti n'owulira kisembayo n'olowooza nti kyekiki kyebogeddeko. Naye omubaka yatugamba nti man swama Ramadan, nti omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan oluvannyuma n'agoberezaako ennaku endala 6 abanga asiibye omwaka mulamba, oba aba asiibye omwaka mulamba. Kati gwe wenna eyalyamu kujuliriza, then omala okuba nga omaze okujuliriza ennaku z'omukaaga, oba omaze okujuliriza ennaku zo eza Ramadani, obeere ng'osiiba ennaku 6. Naye nga kyolina okumanya nti ennaku ezo 6 tezirina kubanga zisukka omwezi guno gwe tulimu ogwa Shawwal, ng'olwaleero tuli mu nnaku z'omwezi 8. Nakitegeeza nti tulina ennaku 22 oba ennaku 21, nga mwezi ennaku 2 ezisigadde 22 oba 21 z'ennaku ze tuteekeddwa okuba nga tusiibiramu ennaku 6, olwo tubalibwe ng'abantu abasiibye omwaka mulamba. Nga tekirinaamu nsobi ozisiiba lumu bw'olya, bw'osiibamu lumu bw'olya, nga mu wiiki ejja obaolyawo bwe tulimu nti tulinamu ennaku tulinamu enjeru, gambe nti nja zisiibira mu nnaku enjeru. Kuba nogaa nti esiiba Mande na Lwakuna
nga mu byonna byonna ogasse nti oli mu kusiiba Mande, olunaku olwa sunna wamu n'okusiiba olunaku olwa sittati. Era kyekimu n'oba oli mu kusiiba olwokuna n'oba ng'osiibye olwokuna olwa ddende nga bw'oba n'osiiba olwokuna olwa bulijjo n'oba ng'oli mu kusiibirako olunaku olwa sittati. Mu byonna byonna n'oba n'enniya ez'emirundi ebiri ng'osiibye olweru wamu n'okuba ng'osiibye olunaku olwa sittati, oba okuba ng'osiibye olwokuna ate wamu n'okuba ng'osiibye ennaku eza sittati. Naye nga mu byonna tewandibadde mu bantu bagayaala mu mbeera y'okuba nga tosiiba ennaku zino eza sittati. Olw'ebirungi byazo otunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba okusukkulumya omulembe guno, yagusukkulumya mu mbeera y'okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala mu kusukkulumya titukola kitono, Allah subhanahu wa ta'ala n'aba ng'atuwa embeera nyingi. Ku mbeera y'okuba nti omuntu asiibye ennaku 30, Allah n'amubalako ng'omuntu asiibye ennaku 3. Omuntu n'aba ng'ayongeddeko ennaku 6, Allah n'aba ng'amubaze ng'omuntu asiibye ennaku 6. So nabwe kityo olw'obulungi bwazo mbakubiriza sseefudde wa njawulo wamu n'okukubiriza baganda baffe oba okukubiriza abantu be tuwangaala nabo wamu n'okubanga era tukubiriza abantu mikwano gyaffe ku mbeera y'okubanga nabo benyagira embeera z'okubanga babeeramu abo abantu abasiibye omwaka mulamba. Sijja okubanga singako abo, nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala angase n'ebigambo ebyo wamu nammwe era atuteekemu abo abaddu abawuliriza era ne bateeka mu kkola. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an